okusinzira okubanga wekumide ku Prejan Media TV nkwebaza nekugamba nti subscribinga onyige n'akakadde osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, bingi ebyetoolodde mu ggwanga era nga ezimu ku story olunaku olwaleero gye njagala okubanga nkuwa besides politics waliwo n'entertainment agenda maaso mu ggwanga. Yes, amawulire ag'enjawulo. Yes, waliwo story y'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. Yadde omukyala oyo abasinga bangi tebagala wulira stories ezo, naye kyewuunyisa ze basinga okulaba ate kati nze oba onkolera ssente okitegeera. Yes, goba onkolera ssente, so ekintu ekinkolera ssente sisobola kigoba. Omuntu yenna alina kye bayita business plan mu ndowooza ye, ekintu kyonna ekiba kikuwa ssente oba olina okiconsideringa nga priority. Kati buli ekiba kigwawo ku nsonga eyo kiba kizibu nnyo kyewala. Yes, era nakuwadde story ya mwana mwala amanyiddwa nga Rema Namakula era buli omu yalinda obufaananyi bwe era ffenna twabulabye nabukulaze obwayidi era bingi ebyatambudde ku social media ku bifaananyi ebyo. Abasinga bagambye yes wait yeyo omukyala essaawa yonna asumulukuka. Abantu bayogedde ebintu bingi nga wobimanyi Rema buli lwapostinga ensonga tezibulayo zikola ki zivaayo. Ensonga buli omu aba alina ozijjayo. Oba atya kubanga oyo omukyala amazima matuufu following gy'alina y'amaanyi ku social media. Otunira Facebook page y'omukyala ali mu kakadde, tunira Instagram ye following gy'alina y'amaanyi. Kati wateekayo ekintu kiba kigenda tambula almost ensi yonna. So kati ng'oyo omukyala onaku was it yesterday but one omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula. Ono nga ffenna tumanyi ye mentor we, sometimes tumuyita na maama we. Omukyala ono yavuddeyo n'abanga abaako ensonga ze yayogedde wali ku Spark TV nga yogerako n'omukyala Rema Namakula okitegeera. Omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti Rema Namakula ne bbaawe this is a young couple, bakyali baana bato. So abantu abasinga ababa criticizing ne mbogerera bino ne mbogerera biri, lwaki bapostinga ebifaananyi ebiri romantic ku social media, lwaki love yabwe eri ku social media, goyinza okuba obogerera naye ne weerabira nti eno couple ekyali nto. So ebintu nga bino bibaamu nga love etandika. Nagamba nti temba pininga nnyo gwe tovaayo n'otandika kuyomba buyombi kuba tolina kyogenda mwongerako, tolina kyogenda mujjako. So olina musupportinga omwega ahead kubanga ye decision ye. Ate abalala bavaayo ne bakireeta nti omukulu omukyala ono Rema Namakula akyayongeramu nnyo mu bbwa eri mwana mulenzi Eddie Kenzo nti asigale nga akyamulumya to maximum. Naye nga ate goyinza okwogera ebyo naye nga buli omu yamuvinga on, teri alina issue ku munne, teri aleeta mpalana ku munne nga gwe akyekulatingira gwali eyo. So noba nga tolina kyamakulu kyokola kujjako okwonoona erinnya amanya g'abantu. Omukyala ono ayongera n'agamba nti nkusomera ebigambo bye wano. A man is the one who leads the home. Nagamba nti omusajja yakulira amaka era si mukyala. Nagamba nti what we want to see is that Dr. Hamza Sebunya comes to attend shows and enjoy without being interviewed by journalists. Nagamba I think we should let them be enjoying kubanga this couple is still young. Nagamba we need to move and talk about other issues. Ezo issue tuzesonyiwe togere ku biki ku bintu ebirala. Nagamba eno couple wenaakula neetereera nga really yes babadde mu bufumbo okumala ebbanga bafunye ku bizibu awo ebyamaka nga mubimanyi basobola okudda mu line batereera ne babanga love tebagikuba nsi yonna osegeera. So omukyala ono agezaako advising nagamba nti anytime ajja kwogera n'omukyala Rema Namakula abeeko ebintu ebyenjawulo nga ssenga nga maama we byamugamba to relationship when it is better ku social media esobola okubanga etambula mu mbeera ennungi kubanga tension yabaddewo ku yidi wali. Buli omu agamba Rema atanapostinga lwaki tannateekayo biki babuloga ab'enjawulo nga buli omu alinze kafaananyi ka yidi aka Rema. So ku Prejan Media TV ffe tukuwa analysis mu bintu ng'ebyo noba nga at least nawe otegeera ifa maaso mu ggwanga. Wano tetuyomba tetukola ki kubanga zino story abaana abasinga oli ajja nakubawo ekigambo nze ojja kikubawo comment yo ngideleting oba nga tolina point gy'okoze liking, commenting, subscribing, mbaagala nnyo.